Anteira wa SB4 azadde abalongo. Congratulations. Maziga mereere ewa Dush wa Cephcol Afudde bambi kitalo nnyo bikuleetedde maaso ogenda kuba ng'obirabako ate nga Junior Tamale naye aleese bwino ku Lydia Jasmine ne Eddie Kenzo nabyo bikuleetedde maaso awo naye nga wasuze otya wasibye otya gwe n'omulungi ampuliriza All Channel Media Call, subscribe for more updates, like, share and comment. To below kunyiga notification bell obenga notified bwentekayo video empya. Ntandise ne Tamale Junior nga aleeta bwino ku nsonga ya Lydia Jasmine ne Eddie Kenzo. Byonna ogenda kubeera nga obyerabirako ate tubeere nga tweyongerayo. Lydia Jasmine tuteeke empisa embi. Wayawukana ne Natongo over nursing. Lydia Jasmine wabaddewo ekibuuzo ekiyitiŋŋana ekitali kituufu mbu Lydia Jasmine mbu yayawukana ne Natongo lwa Kenzo. That's not true. Ekyayawukanya Lydia Jasmine ne Natongo bitwama byabawala begeya. I think Natongo alina bye yayogera ku Lydia ne babimugamba kubanga Natongo ne Lydia Jasmine bali basulana wamu nga bamikwano batambula wamu bayawukana naye nga Kenzo si ye yabawukanya. That's a lie. Kubona Kenzo talina gwayagala. Kenzo international artist adiringira mbazungu. Ekyayawula Lydia Jasmine ne Natongo bigambo. Ekyawudde abayimbi bigambo lugambo begeya. Bege abayimbi bege zebanesera bankuba twalina lugambo nga bayimbi ono bwageya munene babimutwalira. Natongo yeetonda eri Lydia emirundi esatu. Ogwasembayo Natongo yalumba Lydia Jasmine mu mmotoka ye boogere ng'ab'emikwano Lydia yagaana naye nze kimanyi deep inside wadde Natongo ayirabika yageya Lydia Jasmine ayina Natongo ekyo nkimanyi kubanga ennyimba za Natongo of latest zadde zitambula nnyo okusinga eza Lydia. These days Lydia muyimbi w'amaanyi ali established naye right now Natongo ennyimba ze zitambula kati mulimu n'ennugu naye nga Lydia Jasmine bakwetondera. That I know 3 times. Wagano okusonyiwa munno ebyo bibeerawo mwali bamikwano kati ennaku zino mwe kyemutannaba kutegera abayimbi balwanira nnyo emikolo embaga. Right now Natongo akola ku mbaga nnya Lydia akola ku 2. nze omukazi abatunza gomesi ye yabiŋŋamba. Natongo bamuyita nnyo ku mbaga ennaku zino okusinga Lydia kati bayinamu ka competition naye nga si Kenzo yabaawula. Biwaadizi omu yatemako munno omugambo naye nga Lydia Jasmine tugyeko obuto n'obwo lwaki munno tomusonyiwa ate nga yakwetondera. Natongo yeetondedde Lydia 3 times. So n'olw'ensonga eyo Lydia Jasmine sonyiwa munno bw'abanga yakwetawulako emirundi n'emirundi okwetondera bambi musonyiwa ensobi zikolebwa abantu ate okubeera nga okwenyigira tekulina amagoba gagaza okuleka ate okubeera nga mukwatagana musobola okuyambagana mu ngeri emu oba endala. Osobola okukozesa comment section mukwano n'otuwa endowooza yo okusinziira ku butya bw'owulidde Junior ayogera ku bantu bano eno ababiri. Nga tweyongeddeyo ku SB4 ne Anteira nyongera okuba congratulatinga oba okubayozaayoza okutuuka ku buwanguzi bwe batuuseeko. SB4 agambibwa nti for the first time I have failed to get the exact words to explain my joy. It's been a long journey. Thank you for being the strongest woman in the world and thank you for making me a father mu bulumi
mu bulumi bwonze mwenfunye ebitiibwa kati ndi Ssaalongo. Masha Allah tabarakala. Congratulations to Anteira ne SB4 kati ba Ssaalongo. Emabegako abantu bayogereranga Anteira omwana yakubula tozaala lwaki tozaala. So no ku birthday Anteira gye yasembayo kuza yasekerera abantu n'abagamba ngamba nti sizaala olwennyini abantu buli omu yategeera nti Anteira ali lubuto n'abeera nga ate yeebaza nnyo Katonda kuba nti amaze ebbanga ppanvu ng'asaba Katonda abeera ku live z'okubeera nga basaba ne basaba naye mu kusaba okungi Katonda amwanukudde iniddabu. So nabwe kityo tolekangayo kusaba Katonda katweyongereyo. Kitalo nnyo kitalo ddala ewa Dush ne Cephcol. Olunaku olwaleero Dush ali mu maziga bambi we bukeeredde nga afiiriddwa muganda we era nga bw'olaba vidiyo eyo etambula ng'afiiriddwa muganda we omulenzi kanyabu kali mu maziga amangi naye tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa amusonyiwe ebyamusobako ate ne family agigumye Dush Mukama Katonda amugumye wonna wonna waali ate nga ne Cephcol waali nnyo mu ngeri y'okubeera nga amugumya awo boolaba bali mu lumbe bali mu ngeri ya kubeera nga bakungubagira muganda waabwe olw'okubeera nga afudde bambi. Nsaba Katonda abasaasire abagumye kitalo nnyo kitalo ddala. Nsaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Ate eyongeddeyo waliwo amawulire agagenda gatambula nga bagamba nti VPN yagiddwako e Saudi Arabia era tusasobola kubeera ng'ogenda ku zi live n'obeera nga olaba video olaba live za TikTok tokyasobola kubeera nga oziraba nga tolina VPN yagiddwako olw'ensonga ezimu oba endala gye ngenda okuwa waneeno mu maaso obeere ate nga ozeerabirako kuba kyemmanyi bangi netiwaaka ebasumbuwa lwa nsonga ya butaba na VPN kubanga TikTok bagisazeeko okubeera nga tokyasobola kugenda live mukyali mu ggwanga lya Saudi Arabia. Kyemmanyi abantu bangi bafunye obuzibu ng'obwo kubanga takyasobola kulaba live ebeerawo nga tesobola kubeera nga yeebikula nga tosobola kugiraba bulungi beera nga weerabirako otegeere ki kwe kyavudde okubeera nga basalako oba nga TikTok tokyasobola kulaba live. Zino ze zimu ku nsonga lwaki VPN tekkirizibwa mu ggwanga erya Saudi Arabia. Mukwano gwange waliwo websites ezawerebwa mu ggwanga Saudi Arabia ngero okusanga ng'oyiri ku website eyo banga ogikozesa kikusibya. Ng'ezimu ku zo zeezo gye mugenda ne mulabira vidiyo ez'obuseegu. Ng'ezimu ku zo zeezo gye mulabira ebifaananyi eby'obuseegu. Bwe njogera website ezo muzitegeera ngamba mmwe abazikozesa. Ensonga ey'okubiri bw'oba olina VPN mu ssimu ng'ogiconnectinze omuntu ne bwagezaako okutracking okumanya w'oli location ebula oyinza okuba oli mu ggwanga Saudi Arabia location nebalaga nti oli mu Germany oba oli mu America. So VPN ekweka abakozi b'emisango oba abakozi b'ebikolobero nti bw'oba oli mukozi wa bikolobero ng'okozesa VPN newe banagezaako okunoonya nga bakozesa location oba tracking tebagenda kuzuula watuufu oli. So ezo ezimu ku nsonga. Nenneegayirira mikwano gyange abali mu biyumba bankuba kyeyo mukama we asobola okukozesa akakisa kano yakunoonya dde engeri gyakulumyamu yanoonya dde engeri gyakusiba naye ng'ensonga ekyabuze gye yeekwasizaako. Bujja kukyalumwa akugambe gundi mpa ku ssimu yo oba agijjewo nga totegedde agenda agitaganjule agikebere asangemu ka VPN akuwalabanye mpaka ku poliisi. Mukwano gwange okuziyiza kusinga okuwonya. Osobola okujja ka VPN mu ssimu bw'oba osobola okukakozesa n'obwegendereza n'okakozesa kubanga ojja gamba poliisi ejja kunsanga waba bamanye nti nkozesa VPN naye mukama wo mwennyini asobola okwetwalira ku poliisi. Tulina ba sisters abali mu makomera ng'ekyabasibya
kubeera na bifaananyi bya buseegu mu ssimu zaabwe. Saudi Arabia okusanga n'ekifaananyi ky'obuseegu mu ssimu mukwano gwange kikusibya. Era bw'obeera ne baboosi abalina omutima omubi nga wettanira nnyo ebintu ebyo bakusindikira ebifaananyi by'obuseegu naawe osindika, mukwano gwange kisobola okusibya. So VPN ze zimu ku ezo ensonga lwaki tekkirizibwa ekweka abakozi b'ebikolobero. Ekirala, waliwo website z'oggulawo nga bw'oba tolina VPN mu ssimu tosobola kuziggulawo era nga teziggulawo, naye nga bw'oba okonektinze VPN osobola okuziggulawo era n'ozikozesa ky'obadde weetaaga. So nawe ekito mikwano ensonga yeeyo mbeera mwegendereza obutaddamu kubeera ng'okozesa VPN ng'oli mu ggwanga lya Saudi Arabia. Giggyeemu mangu nnyo mu bwangu ddala okwewala ebizibu. Ate katweyongerayo ne Tamale Junior ng'awa ayogera nga Alien Skin bwali omuyimbi ow'omwaka ng'alina n'ensonga ze zamenye wansi awo, mbeera nga obyerabirako. Kakati Alien Skin ye muyimbi w'omwaka is the artist of the year unquestionably. Mwagamba talina bantu n'abafuna embalaba, naye mugamba Alien talina bantu n'abafuna ejjinja, naye mugamba kamanyidde principal agenda gwa Alien tagwangako. Kyokka abamugamba okugwa tebalinayo wadde buno bupresenta bunnamawulire obwavu. Weegendereze bannamawulire bonna abavuma Alien wekuba akayina ssente baale mwesi emikisa gyabwe bagiraba mu bantu. Buli w'obeera ng'oli mu kifo ng'omukisa gw'ogulaba mu muntu owedde, baha pate after pate. Ero oluyimba lw'olwo pate nze nina pate. Alien ajja kufuna abantu oba muni wanjaga oba baba tufuga bo bategeera nnyo. Nze mwina n'ebintu bye mwogera ne mbeewuunya, kati abafuga eggwanga bo bategeera nnyo kale bava ku maazi. Wano olupapula lwa gavumenti lwennyini lwakuba nti miliyoni 14 mu Uganda tuli balalu. We are mad. Kakati n'olwekyo don't underestimate Alien Skin. Era abamu ali mulowooza nti ajja kugwa, nange kye nali ndowooza, naye ekyamazima ddala ekisajja kyo ky'amaanyi. Manye abannayuganda nga baakwagadde. Olaba ayagala Bobi Wine. Kati Bobi Wine kyamagezi kikyayogera era ajja kugafiira dictator we are removing Museveni naye ng'ali magere mu bigere n'abannayuganda nga bamwagala. When Ugandans love you, they love you forever. Wano kamiliyoni yakuba abantu bameka naye abannayuganda baagala kamiliyoni. Namulaba mu Kingisa kamiliyoni wayimba bulungi, you had a nice performance, naye kamiliyoni lekerawo okubba engoye. Kati engule ya Kingisa wali ogitwalawo. Kamiliyoni stop it. Osanga bamusician bambadde n'obambula ku stage. Kamiliyoni lwaki wabba engule ya munno n'ojambala Kingisa n'asigala buti. So n'olwekyo Eddie Kenzo yali agala abuuza principal, saabirabako ebyo mpulira babyogera mbu Kenzo mbu yali agala abuuza ku principal mbu ne bamugaana, nze saabiraba. So nabwe ekityo nebaza buli abalaba video yange to the end ne mulaba obulamu nga temubuskipinze mikwano nsiima nnyo nsaba Katonda bayo kye musinga okwagala. Nebaza buli abalaba video yange ne mulike nga ne mushare nga ne mucomment nga ne musubscribe nga mikwano ndi musiimu nnyo nga bw'okiwulira era ne nyongera okujukiza nti osobola okukozesa comment section otuwe endowoozayo ku butya bw'osanze video ku ki ky'oyagala okubeera nga oyisaawo wendi okubeera nga nziyitaayitamu ate nga nziddamu awo ne wabeera weetagisiza. Ne nyongera okujukiza nti okyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya.